So yes, ogamba otya muna Kampala, ogamba otya muna Uganda wenna eyampuliriza. Mwebale kuba nti mutambula naffe, mwebale kuba nti mutwagala mpola mpola, ndudde okuba nti mbachekingako. I've been sick, but nsobodde okuba nti nkomawo mu ngeri y'enjawulo. Ogamba otya muna Uganda ali ebweru w'eggwanga, oli Dubai, oli Oman, oli Turkey, oli Norway, oli Denmark, oli Sweden, oli London. Kutumiddeko blood wange, webale kuba nti ochapa mwana Uganda ali mu city Kampala, ali Mbarara, ali Eggulu, ali Mbale. Big up on yourself, webale kuba nti ochapa mpola mpola. Olunaku lwaleero nsikiriza mbeere nti nkutwala kwa MC Kat, Eddy Katambako gata Caroline Maka, nti olunaku lwaleero omusajja nagenze maaso n'okuba nti akola ebintu byatakolerangako omukyala mulala yenna, newankubadde nga Fille ate yagenda maaso n'okuba nti amuleetera ku ssente, engeri gye balina business y'okuyimba, engeri gye balina ebintu ebingi, naye ate Fille teyasobola kuba nti abimukolera nga bwe yali badde abikola mpola mpola. Yasobola okuba nti abikolera Caroline Maka nga bajja kuza emyaka 5 bukyanga ayingira ku TV. Twakitegeddeko nti mu background ya Caroline Maka mulimu ne Moses Radio, ng'agamba nti Moses Radio yasobola okuba nti amubeererawo mu bintu bingi before kumitinga Kat ne Caroline Maka babadde beewakana ebiseera bingi, nga Caroline Maka agamba nti oba oliawo n'omukyala tasobola kuba nti oba oliawo baagalana n'omwami ono, naye ate gye bujja kitulaga nti bano ababiri bali together. Now nabadde ndaba show emu ku radio emu babadde bana byebakola, then Maulana and Ryan nava nagamba nti omuyimbi akyasinza okuba nti ayonoona ennyimba z'Abannayuganda oba ennyimba z'abanne ng'azizeemu, especially remix. Ye musajja mukulu amanyikiddwa nga Eddy Kenzo, era bavudde n'amukonjera bingi nnyo bye tugenda okuba nti kutuusako. Now mu story endala ya musajja mukulu amanyikiddwa nga MC Palaso oba King of the East. Palaso yavuddeyo na sharing ekifaananyi ku internet ng'alaga oba oliawo omukyala, navayo n'akola caption eraga nti the more you get responsibilities n'ozituukiriza, the more gy'omanya potential yo, the more gy'osobola okuba nti okola ebintu ebyenjawulo. So n'olwekyo amawulire gatandise okutrendinga nga bagamba nti Palaso ono omukyala gwe yavuddeyo nga postize naye nti olubuto olulwe, whereby I'll give you the details about this woman, I'll give you the details about mukyala wa Palaso, nebisigadde okubanga ebintu bigenda maaso n'okuba nti bitraining, naye ng'ate oba oliawo birina damage ebikozi ng'ate awatali damage control. Simanyi mukyala wa Palaso amanyikiddwa nga Mimi Kyawulira, byonna tugenda kuba nti tubikolako mpolampola. Tukwaniriza ku butuku bwaffe mugazi okumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanyi Dubas wa Ntambi Jimso, number one rich boy Maxud Junior made in Uganda. Kutumiddeko wenna mpuliriza, wenna njagala, wenna abadde amisinga, wenna nfiirako, big up on yourself. Kutumiddeko nzikiriza nsobole okuba nti nkutwala ewa Caroline Maka ne MC Kat, nzize wa Kenzo, nzije wa Palaso, tukigale bulungi osobola okuba nti okimanya. Now Eddy Katamba y'omu ku basajja abaluddeyo ku TV, y'omu ku basajja abakyasiza okubeera abakabi ku TV, y'omu ku ba MCs abakyasiza okubeera best mu club ku gatana events ez'enjawulo, era nga butuna MC Kat aze adetinga abakyala ab'enjawulo, adetinzeko ku bayimbi, adetinzeko ku ba socialite, adetinzeko ku bana bw'essomero obubadde bukyali mu ssomero mpola mpola. Eddy Katamba byonna ebibadde byogerwa alina AIDS, yavayo n'aconfirminga bulungi. It was 2019 n'alangira mu butongole ne mu kijjawo ekyo ababadde balowooza nti byali mu hati nga mwogera biki n'ajjawo samusamu n'agamba nti nze straight away ndi mulwadde era temulina kye muŋŋamba. Awo Fille asobola okuba nti atambulamu n'okugetinga depressed, n'okuba nti oba oli afuna abasajja ab'enjawulo, weyafunira akasajja akacyotola akagenda mu maaso n'okuba nti kamupasula akamanyikiddwa nga Kaziz. Ebiseera ebyo baali badigirira nnyo ku Sky Lounge nga bala zikyali nzigule, so n'olwekyo yagenda maaso n'okuba nti afuna omukyala omulala. Eddy Katamba n'abeera depressed, mukijjukira abali ku show ye London. Omusajja yagenda ne A Pacific for Mike Grenade official DJ Roger, mpola mpola bwe batu bagenda e London. Omusajja ono yagwira eddalu nga omukyala agenze maaso n'okuba nti amusuulawo. Katamba aze nga struggling okufuna love entuufu, aze nga struggling okufuna omukyala omutuufu, aze nga agezaako wano ne wali okusobola okuba nti afuna omukyala we gwasobola okuba nti asetolinga naye. Mu bakyala bonna bazaala abayimbi, ba radio presenter, ba TV presenter, ba socialite, n'abakyala aba bulijjo, yasobola okuba nti agenda ku ebiseera ebyo omukyala yali akola ku Spark TV, yasobola okuba nti agenda ku Spark TV n'ajjayo omukyala bamuyita Caroline Maka gwe yagenda maaso n'okuba nti adetinga, era nga
mu process eno bingi ebyaliwo mu process yokuba nti badetinga ne Caroline Marker nti Caroline Marker yagenda maaso n'okuba nti aluzinga omulimu gwe ku Spark TV oba ku Nation Media nga bagamba nti oboli awo brand yali agezaako okuba nti atatana brand oba brand ya TV nti bagamba nti Cats mulwadde ate at the same time tosobola kuba nti odatinga musajja mulwadde at the same point so bagenda maaso n'okuba nti bamusakinga from her job nagenda maaso n'okuba nti anoonya akawala era nga TV emanyikiddwa nga Bukedde TV musajja mukulu amanyikiddwa nga Miles Ramiti yasobola okuba nti amunyega ku Bukedde TV kwe kumuwa show emanyikiddwa nga oluyimba lo yali ya Mary Flavia Namulindwa ne bajja baletamu kawo musajja mukulu Munnamasaka amanyikiddwa nga Suna Ben ekintu ne kiba nti kimutagalatagala kompolampola kwe kuleta Caroline Marker gina mulungi n'okuba nti akola emirimu gye so ku myaka 5 nga ajaguza nga ajamaze nga ali ku TV avuddeyo nayogera ebigambo bingi yagetinze so emotional nti oboli awo bingi byagenda maaso n'okuba nti bigaana n'ebingi byagenda maaso n'okuba nti bitagala naye ate ne musanyufu lw'okuba nti nfunye ebintu bingi ku TV nsobodde okuba nti mitinga abantu ab'enjawulo waliwo abantu abanyambyeko bla bla MC Cats namukolera akabaga kano kabadde ku Fame Lounge yes fame around there so akabaga kano MC Cats yasobodde okuba nti alaga Carol nti yasobodde okumukolera party obuli ajatafunangako mujukira ne birthday yasoka nti Cats yasobola okuba nti akola ebintu ebyenjawulo okusanyusa omukyalo ono still yakizeemu nga bajja kuza emyaka 5 n'amuliisa n'amunywesa n'aleeta mikwano gye n'aleeta abaakabi bonna ne babeerawo ne bagamba nti omukyalo nalina okuba nti ajubilatinga ku myaka gye 5 gyamaze ku TV. Cats yagambye nti omukyalo ono mwagala nnyo era nga kyali wange mulo mbadde naye kumala ebbanga nga nkolera ebintu ebyenjawulo nga asobola okuba nti ambeerawo mu mbeera yonna so n'olwekyo okujaguza emyaka 5 nalibadde nga kimuzigwanira okuba nti qualifying okuba nti celebrating emyaka 5 gyamaze ku TV. Bamubuuza what is going on between you and Caroline Marker yavudde natugamba nti tuli bakyali era bakyatugamba nti bakyali so basobola okuba nti oba oli awo batugamba nti tuli bakyali just naye nga ate anytime from now tujja kusobola okuba nti tukyusa ebintu tusobola okuba nti tubimakinga official. I know. Tugendeko mu ggwanga lya America tukomewo Uganda mpola mpola musajja mukulu amanyikiddwa nga Eddy Kenzo Musuuza akyali mu ggwanga lya America gye yagendedde maaso n'okuba nti afuna akabebi akapya bwe bagenda okuba nti Musuuza tugamba ayagala mwana mulenzi alina abawala babiri alina Maya Musuuza ne Amao Musuuza so n'olwekyo agenda mu America yafunyeyo akakyala awo mpola mpola kalinga kazungu kali kaafukasti kalungi nnyo kabebi ka brown kalinga kazungu kalinga kafirika kwegamba ekintu kigwa naye nga ate ngali mu America agenda maaso n'okuba nti anoonya mwana anoonya ku ssente anoonya connection. Maulana and Rain bano abatamanyi ba comedian be bamu ku ba comedian kale duo eziriwo nti ng'olese Madrat and Chico bwe bakugamba nti duo endala eriwo mu comedy esobola okutandika mu comedy ye Maulana and Rain. Still Maulana and Rain bagenda maaso n'okuba nti bakozesa bagezaako ekitundu kyabwe ekirala Mukama kye yabawa that is music era nga bano bagenda maaso n'okuba nti basabula ku nnyimba waliwo oluyimba lwa Kalantini lwe bayimba n'omukyala lwagenda maaso n'okuba nti bayitamu kati bataddeyo singa endala Maulana and Rain nga beeri duo basobodde okuba nti batukuba kino kisiba ba comedian abasoose ojjukira ne Amoto Mbalanguzi agenda maaso n'okuba nti atukuba raga ne mukyala we amanyikiddwa nga Kasoto Bugiwugi ne Kasoto bagenda maaso n'okuba nti batukuba raga so n'olwekyo Maulana and Rain bagenze mu maaso n'okuba nti oboolya bakuba raga then babadde ku shemu interview radio interview emu ne bababuuza nti ennyimba zammwe ezimu zayiseemu ezimu za kabinyo ziri ku topu naye
bwekuba nti muyimbi baddamu oluyimba muyimbi ki gwowulira nti asobola okuddiramu oluyimba era muyimbi ki gwowulira nti tasobola kuba nti addamu oluyimba lwo naawe n'omatira mu ngeri emu oba endala. Ebivubuka bino byasobodde okuba nti bigamba nti musajja mukulu amanyikiddwa nga Eddy Kenzo Musuuza y'omu ku bayimbi batakkiriza kuba nti baddamu nnyimba zaabwe kubanga bw'aluddamu ate atalute nga bakola reference ku luyimba olupya luno olwa mukyala mukulu amanyikiddwa nga Pia Pounds. Jjukira Pia Pounds oluyimba lwe lumanyikiddwa nga Trade to Part lwasobola okuba nti luyitamu mu 42 days lwapikinga nnyo kalantini eyo nesobola okuba nti lugoinga up to the top oluyimba ne lufuuka lw'amaanyi. So Kenzo n'alujumpingako nakola remix abasinga bagamba oluyimba lwafa yaluta, but in my opinion nze ko kyemanyi oluyimba lwakola because Pia Pounds gwe mulundi gwo gwasooka okuba nti afuna 1 million within 3 days. Yasobola okuba nti akolako akasente oluyimba lwasobola okuba nti lumukolako connection ez'enjawulo n'okuba nti lunyumira nga nze omuntu naye abantu abasinga obungi bagamba nti Kenzo yaluyimba bubi. So ne Maulana and Rain bagenda maaso n'okuba nti bagamba nti Kenzo ayimba bubi nnyo tasaanidde kuba nti adda mu nnyimba ndala. Kenzo si lwe luyimba lwasooka okuba nti ajampingako. Tujjukira yasobola okuba nti addamu oluyimba lwa musajja mukulu amanyikiddwa nga the late Haman Basudde. Oluyimba baluyita Basidu abakyala simanya oleeta ow'ebbeere simanya biki bikyasobola okuba nti aluddamu ne lusobola okuba nti obaolirawo lukolako like abamu bagamba yalutta, which I don't know. Yasobola okukola ennyimba nnyingi n'abantu ab'enjawulo, ezimu zakola ezimu zaagana okukola. So byebyo bayimbi ki abakyasinza okwonoona ennyimba z'abanne? Kenzo yaleta ennimi ezeeri n'oleta kalica yeeri n'ogifumita mu yaawani. n'ogikola ki? N'ogifumita mu yaawani. Owookubiri aboonoonyi bakubalire waliwo omuyembe waliwo omuyembe nolina kyomugamba ayonoona remix z'abanne. kakati sieka owokusatu waliwo munugi munugi ayonoona akayimba k'omuwala lwecole era kugenda kukuba akatandaalo. Owokuna gondi tibu Muzikirize nsobole okubatwala owa King of the East, One Saka Free Boss, Pius Mayanja Mulindwa, abasinga gwe mumanyinga Palaso, Mr. Joker, sofa y'omu ku bayimbi abakyasinza okubeera ab'ettabu mu music industry ya Uganda. Kiriza Obagana is the most talented artist that I've ever seen in Uganda. Mujja agamba byemwogera byempulireyo nga mwogera naye ng'ate Palaso is one of the most talented. Chances are delight, but Mukama nasobola okuba nti addamu okuba nti amuwa chance okuba nti ashininga. So far tolinawo omugamba akuba kaalo ku kaalo, akuba buli style, tewali watasobola kuba nti akuluma. Nawo Palaso yasobodde okuba nti agenda ku mikutu gy'ogwa social media ngamba Instagram, Twitter, kugata ne Facebook empya gye yakagula. Ojjukire nkadde bagihakinga nasobola okuba nti ateekayo omukyala ng'omukyala oyo ali lubuto. Mukuba nti ataddeyo oyo omukyala ng'ali lubuto, abantu batandise okuba nti breaking a story nga bagamba Palaso yafunisizza oyo omukyala olubuto. For now Palaso caption gyataddeko yagamba nti omuntu alina okuba nti abeera n'obuvunaanyizibwa, era gy'okoma okubeera n'obuvunaanyizibwa gy'okoma okuba nti oba oli awo okola ebintu ebyewuunyisa eby'enjawulo. Abantu batandise okugamba nti Palaso omukyala oyo wewe ali lubuto lwa Palaso biki. As one of the close friends aba Pius Mayanja kugamba ekintu kino nti Palaso Mayanja oyo omukyala siwe omukyala njagala okijje kunze nti oyo omukyala siwa Palaso. Omukyala Palaso yabadde agenze ku baby shower eyo ne batandika okuba nti bekubya ebifaananyi y'omu ku basita be basobodde okuba nti bayita okusobola okwattendinga baby shower eyo. So
yasobola okuba nti abikozesa okusobola okuba nti bimukolera training. Of course Uganda enaku zino tetulina mawulire nti bebekulu baba takoze mawulire ng'alumbye Diamond Platinum Chameleone okufukamira nga bamuwadde emotoka, Bobi Wine mwamusalako ebigere temukyayagala kumuwa platform. Abayimbi abatono ennyo mu Uganda tebakyakola mawulire. Bw'abanga Rema yasobola okuba nti azaala n'abitulaga, there is no news in Uganda. So making industry okubeera so active, Palaso yasobola okuba nti asharinga ebifaananyi ebyo, abantu ne batandika okuba nti creating a story to make to get public attention n'ebisigaddewo. Mukyala wa Palaso omutuufu bamuyita Mimi, rich wife, Mimi the rich, the fabulous Mimi, fabulous rich wife. Batyo bakozesa ku Instagram era ngenda kusaba gwe wenaali eyo oba obadde tomumanyi genda maaso osobole okuba nti omunoonyaako. Bamuyita Mimi, the fabulous rich wife. Omukyalo oyo abeeramu mu Uganda n'agendako n'ebweru w'eggwanga ye munyenye ya Palaso. So gwe